Kakati omukyala gw'olaba ono mu kifaananyi yakutte abaana be basatu b'olaba awo, bonna n'abawa obutwa ne bafa. Obutwa yabutadde mu buugi n'atabulira abaana obutwa n'abawa, bonna abaana ne bafa olw'okuba yafunye obutakkaanya ne bbaawe. Nga sinnaba kuba nti ate nkwongerayo ne vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like, vidiyo etambule etuuke ku buli muntu. Kaakati omukyala gw'olaba oyo bamuyita Catherine. Catherine yafunye obutakkaanya ne bbaawe. Mu kufuna obutakkaanya ne bbaawe baayombyemu ng'abafumbo, ng'abaagalana. Bwe baayombye, omusajja yatambudde ye n'agenda, teyasuze na waka. N'agamba owange, omanyi omukyala ono kammuleke, ensonga ez'abatabudde zaabadde zeekuusa ku bo nga bbo ababiri, nsonga za waka, nsonga z'abafumbo. Omukyala bwe baamulese ewaka yasigaddewo yekka n'abaana be. N'afumbira abaana emmere, yabafumbidde na kawunga ne doodo oba greens ke baalidde ekyemisana. Kati bwe batuuse kawungeezi, omukyala ono yawulidde obusungu ndowooza obw'ettumbiizi muli n'agamba, naye n'omusajja njooga bw'ati oba mmanyiira bw'ati, nnyinza mmukola ki ekintu ekiyinza okumuluma? Yagenze okutunulatunulamu awo nga bw'atta abaana bano kijja kuluma nnyo omusajja ono. Era yagenze okutunulatunulamu awo nga bw'addira obusungu bwe bw'ajja eri ewa bbaawe nga bafunye obutakkaanya mu nsonga zaabwe ng'abantu abakulu, ng'alina obusungu kubumalira ku baana. Omukyala yakutte obuugi n'abufumba bulungi nnyo, n'abutabula n'agenda ku dduuka n'agula obutwa, n'afumba obuugi, n'akwata obutwa buli n'abuyiwa mu buugi, n'ayita abaana be. Buli mwana n'amuwa ekikopo ky'obuugi, buli mwana n'amuwa ekikopo ky'obuugi. Kati ate buli mwana buli gwawo ekikopo ky'obuugi ng'amuteeka mu buliri bwe. Bonna bonna tebaafiiridde wamu. Ow'emyaka 4 yamutadde gy'asula n'ekikopo kye eky'obuugi n'amugamba kati ggwe nywera awo. Ow'emyaka 2 naye n'amuwa ekikopo ky'obuugi n'amugamba naawe nywera awo. Kibbebi kino ekito eky'emyezi nakyo n'akiwa ekikopo ky'obuugi n'afuna w'akituuza. Kati buli mwana obedda anywa obuugi amalamu ekikopo ky'obuugi, we bamutadde tavaawo, nga we bamutadde tavaawo. Era omukazi ono we yamaze okuwa abaana bano obuugi n'akakasa ddala nti babunywedde, baasoose kubunywa nga waali. Bwe baamaliriza okunywa obuugi ne batandika okwenyula, maama olubuto lutuluma, olubuto batandise okukaaba, yagenze n'aggalawo ennyumba n'afuluma n'agenda. Jjukira bbaawe yasoose okugenda. Bbaawe kale nga bumanyi nti ofunye obutakkaanya n'omusajja, ofunye obutakkaanya n'omukyala, gwe nga gwe omusajja n'ogamba omanyi obutakkaanya buno bwenfunye n'ono omukazi, bwe naasigala wano ewaka tugenda kulwanira bwereere. Ekyo abasajja abasinga bakikola. Abafumbo babufuna obutakkaanya mu maka, era abasajja abasinga bayomba ne bakazi baabwe. Naye mulimu abasajja agamba nti bwe nnyigenda maaso n'okuba nti nnyomba n'omukazi ono tugenda kulwana. Okwewala ebyo byonna byonna avudde wano n'atambula n'agenda asinga. Era weegendereza abasajja abasinga obungi basula mu mamotoka. Omusajja naba nga yazimba amaka ge naye ng'asula mu mmotoka. Lwaki? Nti ayomba ne mukazi we nga tayagala kulwana naye. N'agamba omanyi sigenda kuleeta ntalo na mukazi ate tulwanire obwereere, kansule mu mmotoka. Era abasajja abasinga obungi mu Uganda olaba abasajja abatambula n'engoye mu mamotoka basulamu. Abeera n'engoye mu mmotoka ng'ate alinamu ne bulangiti, bed cover. Kati omusajja ono ye yagambye kansooke ŋŋende nveeko k'ewaka, nadda. Bagenda okumuteerako kasimu ba neighbor ng'omukazi yasibidde abaana mu nnyumba, ye n'adduka n'agenda. Naye nga olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo mu nnyumba kubanga buli kimu baakitinkudde mu nnyumba, buli kimu, yunifoomu ziri awo, abaana badde beeteekana kudda ku masomero. Ow'emyaka 4 ng'ali mu kwetegekana kudda ku ssomero kuba ne yunifoomu badde bamugulidde empya. Ye omukazi yakutte abaana obusungu n'abo bateekako obwa bbaawe, badde bafunye ne bbaawe.
n'abuteeka ku baana, naawe abaana ne bafa. Lwaki abafumbo mba mufunye obutakkaanya wakati wo n'omwami wo, obusungu mubuteeka ku baana? Kati mazima ddala abaana babadde bakoze ekimu eno ensonga, baana bato babadde bakoze eki? Nze ŋŋamba ekisinga okuba ekyangu bw'ofunanga obutakkaanya n'omusajja ng'owulira ddala muli osobola okukola ekintu ekiteetaagisa, tambula omuviire, mulekerawo abaana bo. Nze ŋŋamba omukazi ono ekintu kye yandibadde akola kyabadde kuleka abaana mu nnyumba n'atambula n'agenda, ne wabasibiramu ne n'atambula n'agenda, omusajja n'akomawo gye yandibadde avudde n'ajja ng'abaana bali munda. Ku nnyumba kwe babadde basula zaabadde apartments. Kati abaana babadde mu nnyumba nga bakaaba. Jjukira omukazi asibyewo ennyumba ye agenze. Baneiba okuwulira ng'obwana bususse okukaaba, okujja okubandula oluggi nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa. Era abaana baafiiridde. Ono yagenze okuddamu okupapala ng'abaana bafudde. Ng'abaana bafudde ng'obutwa bubasinze amaanyi. Omukazi ye n'adduka n'agenda. Era nakati ali tannaba kulabibwako wantu wonna. Naye abaana yabasse. Be abaana boolaba mu kifaananyi awo, y'oyo bbaawe era y'oyo omukyala. Abaana bo kati z'embuyaga ezikunta. Maama waabwe abazaala yabeesindikira, yabeetikka okumala emyezi 9 buli omu, yabayonsa, yabettidde. Ensonga eyabamussizza mbu yafunye obutakkaanya ne bbaawe, n'afuna obusungu, n'agamba nti obusungu kabumalire ku baana, akkakkanira awo. Abaana n'abatta, yabawadde butwa, obutwa obwo yabutabudde mu buugi. Yafumbye obuugi bulungi nnyo n'ateekamu obutwa, naawe abaana ne banywa, abaana ne bafa. Era poliisi yazze ng'olwo bagiyise ne babagamba nti muno mulimu abaana abafudde, okugenda okutuuka ku mmeeza obutwa yasoose butabulirako ku mmeeza n'abugiraagira, emmere nga nayo yabaddemu obutwa, kawunga, biki byonna byabaddemu obutwa, ye n'atambula omukazi n'agenda. Era poliisi yakutte emirambo n'egiggyayo n'egiteeka kabangali n'emala n'egitwala. Omukazi ali ku muyiggo, bali mu kumuyigga, tebalina we bamulaba wantu wonna. Abafumbo, abakyala, mulekerawo okuteeka ensonga zammwe mu baana. Bw'oba ofunye obutakkaanya n'omuntu wo, lekerawo okubiteekamu omwana. Omwana talina musango, tamanyi gye mwesanga, tamanyi kibatabudde, tamanyi kibasanyusa, tamanyi kibanyiiza, tamanyi ye aliwo okukola bibye. Alidde, anywedde, asomye, omwana gwe omulimu gwe. Naye abazadde abasinga mukwata entalo zammwe ne muziteekemu abaana, ne mukwata entalo zammwe ne muziteekamu abaana, n'osanga omukazi ng'afunye obutakkaanya ne bbaawe n'akwata omwana w'omusajja n'amwokya, n'agamba nze ekyana kino kankyokye amazzi. Juzi nalaba omukyala yazaala omwana, naye omusajja oyo taata w'omwana yali amuvuma nnyo, n'agamba nze banange gusajja gwe wantama, n'ogwana gwe gwe nakuzaalamu sigwagala. Maama ng'omwana yakuluma emyezi 9, oyinza otya okugamba nti ogwana gwe gwe wanzaalamu sigwagala? Kale ekyo kya buntu. Omuntu oyinza okumuzaalamu omwana n'omwana n'omukyawa, kya buntu. Naye omwana taba na musango. Otuulanga gwe omuntu omukulu ne weekubiza n'ogamba naye omwana gwenkyawa bw'ati. Kale kituufu maama we simwagala, naye omwana alina musango ki? Omwana alina musango ki? Omwana lwaki asasulira ebibi eby'abazadde be nga tabimanyi nako? Ensobi za taata we omwana yalina okuzisasulira, buli omu yeetikka omusaalaba gwe. Maama lwaki okkakkana ku bulamu bw'abaana b'ozadde abaakuluma emyezi 9, baana 3, n'ogenda muleeba ate n'omala n'obatta nga babadde bakuze bonna, yabasse n'atambula n'agenda. Kati be boosanga ng'ali ku street yagwa eddalu, ng'ebintu bye yakola bimutambulirako, ng'emyoyo gy'abaana bano be yatta gimutambulirako, tegisobola kumuvaako.
lwa nsonga yabatta nga tebalina musango. Kati mu mbuliro ono asobola okubeera ata mu nsi nga ayina essanyu. Ne we balikwata ne bamusiba talifuna ssanyu mu nsi eno, tekisoboka. Alibeera mu nsi nga abonaabona, alibeera mu nsi nga kimuluma, alibeera mu nsi nga kimulumiriza. Lwaki oba otta abaana? Mwetemeeteme n'ebbaawo, mweyuzeyuze n'ebbaawo naye abaana mubaveeko. Ate nga n'okutta era bbaawo si kirungi, era nga si kirungi. Kale nno byebyo biri ku sayidi eyo. Abafumbo mwenna mweddeko era mwetereeze, mulekerawo okuteeka obusungu nga mumbalira ku baana. Solution y'okutta si yemalawo buli kimu. Omuntu akukyankalanyiza, lwaki olowooza ku kyakutta? N'oyo akunyiiziza tasaana kuttibwa. Kubanga oba oyiwa nsaano ku mazzi tolina ky'oba ogonjoola, oba oyonoona bwonoonyi. Omusajja akukyankalanyizza omusse, kati mbuulira oba ogenda kufuna emirembe. Omukazi akukyankalanyizza omusse, oba ogenda kufuna emirembe. Omusajja obusungu ossa abaana, ogenda kufuna mirembe ki? Oba ogonjodde kyawo. Kale nno n'olwekyo byebyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, beekumira ku mukutu, mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abampere kimusinga okwagala. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako, tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo 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 nnyini ddala. So kona mu kapeesa ka subscribe bw'omaliriza, kona mu kade. Akade ako kajja kuleetera ekigambo personalize, kajjeemu kateeke mu all nti bwetekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna mwenna, mubeere bulungi, mweraba.